Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Soze wasuze otya? Yeebale emirimu gy'okola. Mukama yeebale. Akuumye ng'okyali mulamu munnange. Kitiibwa kya Mukama. Members mwenna mwasuze mutya? Mukama yeebazibwe. Buli omu mu kiti kyagwamu mwebale emirimu, mwebale ekkola, mwebale ekkakkalabya. Mr. Soze ekibooziboozi. Nange lwali lumu ngendako ebibooziboozi bibiri naye abasajja. Lwali lumu munnange nali mbeera eyo sayidi z'eggayaaza nga nina omulimu gwenkola tebansasula kati mukwano gwange muwala weeyo ku kyalo ewaffe nga mpita ng'ajja nga ŋŋamba jja tugende entebe waliyo emirimu kale negayaaza nalinayo boyfriend naye navanga entebe nenzija ne mmulaba ye nga tajja kundabako najjanga nenkyala naye nagenda okuva egayaaza eno nga mpulira bagamba boyfriend oyo mbu mufumbo naye Mr. Soze nze nagenda nga boyfriend nga sisangangayo mukazi era ng'omusajja agamba si mufumbo naye ng'oyinza osanga baafumbye masepiki gaddugala yambi nali muto gye sitakyasobola kukola n'ogwa masepiki n'oyoza n'osangayo nnika z'abawala n'enguma n'omubuuza bino byani mbu bya sisita wange yonna sisita wange yazze n'afumba n'agenda bana abasajja mwewakana ku nsi kuno kati lumu yali Easter nga nina awaka we nasooka okukola ng'obwa maid omukazi yanjagala kati nga navaawo nampita naŋŋamba wakati wena birthday jangu koze nze sina transport naŋŋamba angenda kuweereza neimagine omukazi oyo musiraamu mukama amumpeera omukisa mwagala nga maama wange naye oli omukazi si nze nzekka nno n'abakozi bonna be yali alina nga abayisa bwatyo bambi nampeereza transport nengenda okodi Kampala maama oyo wabeera tubeera ku papi birthday yali Easter nzijukira bulungi tuvaayo ampa ne transport ankomyawo nsiibula kuba ku mulimu gye nali nkola nali saasiibudde nga nina okuddayo nasinga yankwatakwata dda nabo obuwala tuguluba nga tukyali bato tuguluba bobonaabona kweza emyaka ng'atalina wammwe kanzire ku kibooziboozi nange nga maama oyo ampa transport naleka omukolo gukyagenda mu maaso nga nzirayo bwenti boyfriend oyo wegayaaza nga nkubira oliwakonza mbadde nina omukolo gwenvaako naye ndi mukuddayo naŋŋamba jangu gifulumya emmotoka baaka ate kasita ogifuluma kasita oyingira takisi n'esimbula oba olina okusasula kasita takisi eva mu paaka ne bw'oba bakuvuzeeko wano nawali olina ogisasula nyabula bankaziiza ngamba wa ssente nga ninnya nga ngenda ewa boyfriend gayaaza tuka boyfriend manyi tugenda waka boyfriend antwala mu loogi naguma kuba nali mwagala naye Mukama alina engeri gy'amanyaamu abantu be bannange nembeerawo ne tubeerawo ekyo ekiro ne bukya nanvuga ne tugendako eri gye nali nkolera egayaaza nensiiba awo naye omanyi njala okunnumirawo boyfriend wadde ak'okulya asooka ne mubuuza lwaki tetugenze waka
Simanye ewaka n'abasajja mulimba embeera wadde ak'okulya teyakapa nentuka ne mugamba transport nzireyo yampa nusu kakaaga kyeyakola nanvuga okuva gye twali nantwala mpaka gayaza mu tawuni nga wemba nemmira takisi entuuse mu tawuni nennekula Entebbe nga mesitasozi olowooza ssente zimmala. Biseera ebyo we nali mbeera nga batwalirawo 3,000 kitegeera 3,000 baali batwalirawo endowooza 3,000 10 oba 2 awo biri awo bweziti oba 2,500 awo nga sente tezimmala nenga ngenda kukola ntya sente tezimmala kati okuva eggayaaza eri okutuuka mu kibuga yamba kakaaga nga balaalirawo 4,000 nange nga ngenda ntuuka mu kibuga naye nga ndi mu bweraliikirivu bita misitasozi sente tezimmala naye ngenda okuswalaswala mu takisi nalowooza ebintu emisitasozi nenguma nenninya netugenda ntuuka wenviiramu bagamba nviiramu abaawezanga muweereze ssente nga teziwera ntidde ndi muwala mutunyirira nga nensobedde mbutuufu nenguma nemuwebbire omusajja n'ayomba nangamba nzinza namugamba nyamba ze nninamu nga njogera bulungi nze nnina ezo nyamba biti takisi ejjudde ayombye nebinsobera batakisi namwe ndituli basonyiwa. Omanyi misitasozi owa takisi kyeyankola kondakita yanzijamu engatto nina obusabatu bwange nga bupya naakabugula manenga bulungi bwafa bwe buto yatwalako akamu nangamba yekankufiirize nanzijako akagatta akamu n'atwala akamu naye nga tandekedde ebitaano eyo bannange nenfuluma takisi nensala oluguudo nengenda wembeera nga ndi mukagatto kamu ne bambuuza kiki nembagamba akagatto kakutukidde mu takisi kati ate nenti okukajjayo nga kagenze mu magulu g'abantu obugatto bwange naye bannaye musajja gweno naawe sirikusonyowa misitasozi kyekyo ekibooziboozi. Sonyiwa okukutawanya munange kale okukumanyira nina obugambo bwange kusabye obuwulire iwerako akwetegereza kyenzudde mu ggwe kulaba muli olowooza gy'abawala abalungi ntoko si buli gwosanze tyoba olina kukwirana nze sonyi zaali zampamba nga tokukikugamba naye noke nkulabyeko kankyatule so gwange guli mutiya nnene tobasagala kuva woli yadde eddakiika emu bweti abawala bensisinkana nkumu z'omutima gumanja omuntu omu yekwata wanja obwongo lukulaba nnyabo ne bwesiba ogwange guli mutiya nnene
kale maama obedda ndi omuza nawe odaba tujja kwonoona kadde mugumugo kanfuna atuwa ssente z'embukolo. Tokola ensobi n'oleka nze tina n'ogenda ne bali n'osuba omukwano gwo omukulukutu kukira emigga gy'ettololo ze gwe nalotanga fainale katonda kumpadde tewibuuza bibuuzo nkumu ansa ziri enne wange tina kyangu kati omuntu yasinga okundeetera okumanya nti newaffe wavaayo abayimbi yali okuddi Wipolo. Kubanga teri ataluzina oluyimba. Dennis. Era omusajja bana. Tuzeyo okudi. Dina kati bagamba nti simanyi oba twakutegesere tugamba bwe tunaakubuuza Dennis katono nnyo simanyi oba twakutegesere tugamba bwe tunaatuuka okubuuza ebyo tujja kubuuza ebyo era yogera Wipolo babamu bagamba nti tuba twabitesitese Dennis tugenda paka mu beat kati eno tugizimbira wano paka we tuyingira studio. Christina mwagala okufa tokola ensobi n'oleka nze tina n'ogenda ne bali n'osuba omukwano gwo ogukulukutu kukira emigga gy'ettololo ze gwe nalotanga fainale katonda mumpadde teweebuuza bibuuzo nkumu ansa ziri enne wange tina jangu tokola ensobi. Mr. Sozi ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Mr. Sozi ekiboozibozi nsize n'ekiboozibozi ekyokubiri munnange. Naye bannaye Mr. Sozi abazaala abaana ab'obuwala tulabye ndi maama kati. Naye nze Mr. Sozi neralekerera ku lw'omwana wange buli lunaku nsabira omwana Mukama y'aba ankuliza omwana. Kuba guno omulembe gwe tuliko Mukama yekka yasobola okutaasa eggwanga. Mukama yasobola okutaasa eggwanga. Mr. Sozi nzize n'ekiboozibozi ekyokubiri munnange. Lunaku lwakya mulimu gye nnali entebe eyo nenvaayo nga bintamye. Nali mwana muto nze nalina emyaka nga 17 nga bintamye Mr. Sozi nga nnoonya wenzira sirabawo nga ndi mwana muto sirina mwana sirina ki ensi yankeera maama ne taata gye bali naye nga taata owange bannange ekizibu kyakubiri oba kizibu kyekisooka ensi yanjuuya Mukama naye nkwebaza nange bintamye maama naŋŋamba mwana wange komawo jangu komawo eka komawo ewaka ng'ewaka sibabuulira mbeera ki gye ndimu nga sibabuulira naye nga bamanyi omulimu gwenkola nti nkola mu bbaala ekyo kyekankyogere kuba kati oyo history nga nkola mu bbaala maama naŋŋamba mwana wange nedda oli mwana muto amabbaala togasobola komawo eka
Mama namba transport Mr. Sozi nenzira ewaka munnange mba sinnatuuka waka boyfriend aŋŋamba nga tonnagenda waka boyfriend aligwemba nyumiriza owegayaaza jangu nsooke nkulabe konze kale nali mwagala mutuufu nali mwagala nina nabikolanga ebyamabaala nga mubimanyi naye nga ninayo gwenjagala ate atagenda kunundula teyajjako gyembeera kyokka ate nga yalina booda naye nga tasobola naye bandi mu paaka nina baaga nnene takisi emumanyi ekiro zakulwanira kuzidde egayaaza ekyo kulwanira nina baaga nga twaliwo drive ajja akola ku lw'entebe ngamba kiki naye ngaasula gayaaza nanyagala takisi biki nga nteerayo baaga nga ngamba engo tule wano mu maaso atuula mu maaso twogera asabye akanamba nkamuwadde anvuze mpaka gayaaza agyemu baaga antutte mu parking asasudde amusitulirako baaga antutte paka wengenda olindira omuntu wange mulinda yalwawo nga nekukubaawo ninze Mr. Sozi lwali olwongo mulenzi ajja anvuga antwala budde bwali bwakiro yantwala mu loogi Mr. Sozi naye nga mubuuze waka waliyo ki gaayo ono okuva linalva eggayaaza nengenda entebe teyaddamu kuntwala kuwuwe naye nga nabiwuliranga nti yalina omuwala gwe yafunyisa olubuto ne bamumuweera ddala naye nga sibiwulira byonna nga gaayo omubuuza neyeewakana Mr. Sozi n'awakana antwala mu loogi tubeerawo kiro tumaliriza enkeera nti loogi yennovaamu enkeera njagala kugenda ewaffe ngamba ogera olindako anvuze antutte ewa mukwano gwe mubuuza ewaka waliwo ki mukwano gwe gwantwaliddeko Mr. Sozi yali yankwana dda ye yasooka neŋŋaana kyokka mbu wanteresezza tubeera ewa mukwano gwe nseebyemu mu nnyumba ya mukwano gwe eri kumpi newe nali nkolera mu ka trading center mukwano gwe aseeka capati bwandeeterako zirolekisi bwenda nandeetera ne fanta ono oba wabbiri nandeetera nenywa ono boyfriend bwajja betutundula vanira kati ekiro n'agenda Mr. Sozi ngenda mu gundi zange redi yange erabika boyfriend agenze ebuwe kolo yannemba ewaka waliyo olumbe ewaka waliyo olumbe kati ennyumba yange waliwo agyeyambisiza abafamire nali mpangisa landirodi aginsabyeko mbu waliwo abagenda osulamu biki ngamba tuufu n'ebidongo obiwulira nanga towulira n'ebidongo bali ku lumbe biki nenzikiriza mukazi wattu obusiru obundiko munange Mr. Sozi nga mbeerawo ziba ziwera saawa eyo zali saawa nga 6-7 mukwano gwe tantabukira nagenze dda mu redi mukwano gwe teyagadde otundula vanira mugamba munaye ensonyiwa ndeka nagenze dda mu redi nti nze nedda newoba mu redi nze tombuulira kyokka twabeeranga naye yali mukwano gwaffe naye ng'abyogera ti nze omukazi tannema newaaba mu redi tannemesa mukazi bannange ngaebyo byonna bikyali awo banayenga Mr. Sozi ogayi yabala Mr. Sozi nga gayi yabala ng'atuula butuuzi bwati nawonika akagulu mooteri mutaka neyegolola nga bannange sisobola Mr. Sozi twalwana ne gayi mu nju kiro ne tulwana paka ssaawa 8 Mr. Sozi neŋŋaana okwebaka ne gayi omanyi gayi kyeyankola
Mr. Sozi Gayi yanfulumya mu nnyumba n'angamba genda ewaabalo. Musajja geweesebako yawasa dda. Omukazi anaatera n'ozzaala. Nawunga Mr. Sozi natambula ng'amabbali mpita mu nsiko ekyalo eyo gayaza munda z'abazadde eyo Katonda eyo bakayita munda z'abazadde. Kati ng'ova mu katawuni neweeyongerayo eyo omulenzi gye yali abeera ssaawa 8 Mr. Sozi ani mu kkubo nzekka. Bwe emmotoka ejja nenziruka nempeta mu kasiko neneekweka. Bweyitawo neneeyongerayo n'oluguudo olwo nga bagamba kuliko emisambwa kuliko biki naye naguma. Kyenakola nenkubira muganda wo n'omulenzi boyfriend nemugamba zijja oli luddawa. Nagamba nina embaga oba lumbe gyembaddeko kiki. Nemugamba jangu nga nange benzijja. Nagamba kale kanzije. Bambi yanyamba yajja naye yansanga maze okutuuka ew'omulenzi. Nagamba olaga nga ngenda wa gundi. Nagamba kanzije nkubuulira ebisinga. Mr. Sozi nentambula nga nsiko wali tewannakula mayumba obala mabale buyuukiyuuki emina eruddayo nansiko. Mr. Sozi natambula nze mu kkubo bw'omu ssaawa 8 yanange ssaawa 8 n'obuwala myaka 17. Ngenda otuuka wa boyfriend olujja luddugala. Nze nasooka otuuka mu muganda we tannatuuka. Ajjanga mukubira amasimu nga takwata. Nenkuba amasimu boyfriend nga takwata. Teyankwata oba yamanywa hannange. Mr. Sozi nentambula nentuuka ewaka ng'olujja luddugala abalidde ne kasooli obugatta omukazi buli ku mulyango. Nenkonkona ng'eba mukazi mpulira amugamba ebweru mpulira akonkona. Naye nga Gayi atumbudde leediyo. Nagenda okutuuka nga koogera mpola kaleediyo. Mr. Sozi nakonkona Gayi yagaana okuggulawo. Nakonkona Gayi yagaana okuggula oluggi. Mukazi nga bw'amugamba ebweru waliyo akonkona ndowooza yakimanya nti nze Gayi yatumbula leediyo. Bandi awo nga bulaza waatuuse. Nangamba kiki gwagala kutabula maka ga munno oli yawasa dda omukazi ali lubuto biki. Saakaaba naye nali njagala omulenzi Mr. Sozi nga talina nno kyapa wadde naye nga mwagala ng'abankwana ab'essente bonna sibalaba naye nga njagala omulenzi oyo anyambuyeeko. Naye Mr. Sozi ono omuganda wange omanyi njamu tugende nkufunire woosula. Muganda we yali abeera waabwe tantwale waabwe. Mr. Sozi omuganda wanfunira ekifulukwa kyumba tekinnaggwa esi tebateekako amabaati nga ntwala mu kisenge ekimu awo nga tufuna akadeeya eno ebya siminti ebipapula biki nga twebaka. Yansuza ne bukya naye yali ayagala kutondola vanira mu kiro naye yali ye yasooka okunkwanira nga nagaana nenjagalamu mutoowe. Mr. Sozi naye ayagadde okutondola vanira neŋŋaana nagamba nakwagala dda oli gwe weesibako alina omukazi biki. Mr. Sozi nagaana buge mazima. Yansuza bambi ne bukya n'agenda. Zaziwera ssaawa 11 nenfubutukayo tebansanga. Nengenda ew'oli eyangobye gye nali nalese ebbaaga nga saagala bandaba abaawo mu katawuni naye abaamala abamu ne bandaba abaali bakedde okuggulawo. Nenkonkona nagaana okuggulawo kumbe yaye yafulumyemu dda nze mmanyi mwali. Nolaba obudde bukya omutima ne gungamba naye sindika oluggi nendusindika nga lweggula neŋŋamba yikaliraba obudde bwe mmaze wano. Nenzigayo ebbaaga nfuna booda nenzira ewange nengenda mu kyalo neneegamba abavubuka gwe nkukyaye
Bannange nakyawa omuvubuka Mr. Sozi, nakyawa omuvubuka oyo, nakyawa omuvubuka. Kale nse sinnakukyawa ekyewankola. Neziri ewaka nenkaaba, nadda mu kitooke ebyo nga nvaako ewaka nengenda mu bitooke ebyo nenkaaba. Saawa esinga ge nabuulira nempona ng'ate okaabira mmeka ng'owona. Katono duleeva ge nali mpadde emmotoka ennamba yange eyanzija mu kibuga nankubira, ebiwoziwozi yasigenda mu ekyo nakyo, nankubira nambuuzaako oli otya biki, njagala kulaba biki. Nentandika ne duleeva oyo, sajja yali mukulu naye Mr. Sozi abasajja abaana ab'obuwala tolaba ebizibu. Kati ono omuvubuka musisi gwe mbadde mbanyumiza oba kwali kuno yambanyi saagala kumanya, munange Mr. Sozi omukazi gwe yali yawasa oba yalaba ate ennamba yange, kuba musisi twebulanganako ebbanga mba ndi awo nga nkubira oliwa, namugamba ndi wano na wano era nga ndi kulweggayaaza ng'ajja asitula banne basatu bazze okwetonda. Nembeera wa sisita wange, namugamba nze sidda mabega kuba nali namukyawa kale. Namugamba sidda mabega kale nga sisobola. Kati mukazi we oba yalaba ate ennamba yange mba ndi awo ng'omukyala ankubira, teyanvuma. Yambuuza gwe gundi nti ye, nga mubuuza ani ono nti nze gundi, ennamba yange wagiggyeewa nti mu ssimu ya gundi. Ngamba nkubuulire mukazi munnange, wawona ekyewambulira kunzi kiki? Naŋŋamba nkubuulire, nali mmanyi nze nzadde first born, mba ndi wano nga bandeetera abaana abalala 2 nga babba wange. Ne ŋŋamba ekiki? Naye Mukama alina engeri gy'ataasaamu abantu be. Nagenda negaayo tetwakozesaako protection naye olubuto lwagaana. Ekitiibwa n'ettendo nenkiddiza Mukama nga bamuleetedde abaana abalala 3 alowooza yazadde first born. Ne mugamba wangi maama, naŋŋamba wawona. Omusajja ancunya omwana yali muwala wa mujaasi. Nno yaŋŋamba nga taata ye yamumpa, simanyi mujaasi, baamumpa lwampaka, nze kyali kyalumu n'afuna olubuto ng'ebeera bwe mulimba abakazi bye mutulimba. Naye bannange abaana abawala tulaba ennaku. Ekyo ekiboozibuuzi kyange Mr. Sozi.